Hello, yes, bamukwano mjebaleko kansubire muri fine. Nange ndi fine. Yeah. Lero ntumiddwa bamukwano. Abantu abenjawulo era abawerako. Ndoza kivudde ku Kadaama eyakola video jozi nga ali mu Kalega kokka ngera ali mu mpale yokka oba ke bayita ka patra naye kalinga kapale. Kakati bamukwano ennyambala eyo bagiweze mu Bakadaama waliwo omwami ansindise atenga siye yekka atenga munene ku luno ennyambala eyo bagiweze baweze akaleega n'empale ku Bakadaama mu nnyumba z'ababakama baffe tewali kukolera mu video ng'oli mu Kaleega n'empale n'ogiteeka ku Facebook oba onaba ogikoze ku WhatsApp n'ogiweereza bakwano bo oyo anaaba agipostinze bagenda mu followinga era naye bamuvunaane tewakyali ayitibwa Kadaama ekinnyambaza akagoye kana akataliiko katopu akataliiko mikono era mubuuzizza nti ate butopu obutaliiko mikono kubanga era tetubukozese n'agamba ayawula topu ayawula empale akaleega ne ku topu ne mugamba ate zino nze nkozesa nnyo half dresses era kebera Facebook page yange kuliko half dresses ebifaananyi bya half dresses engoye ezikoma wano n'agamba tazinaako buzibu alina obuyinza bwonna obutikkako Kadaama yenna anaaba akoze eki apostinze video ngali mu Kaleega n'empale babiganye babiweze ngate bali serious bakozeseza ddoboozi lyange nebaza Katonda nti nkonekitibbwako abantu ab'amaanyi okitegeera nebagamba balina president waabwe nga Kadaama n'agamba nedda alina obuyinza bwonna kasategera company eyakuleeta alina obuyinza bwonna obukujjawo mu kiyumba w'oba oli tambuza vidiyo eno wakaleega n'empale babiweze abazina mujje nga mwambadde oba minisikaati taginaako buzibu banga kagoye nga kenyambadde takayinaako buzibu agambye akaleega tayagala kulaba ku Kaleega na mpale ate nga si yeka waliwo n'omwami eyawadde comment ku video yange gye napostinze jjo n'agamba nti nno mbagambeko ennyambala ekyuke Bakadaama njagala omulimu gwaffe guno tugwagala nnyo tewali na mulimu gusinga bwa Kadaama naye mbadde njagala tukyuseemu mu nnyambala eyo mbadde njagala ennyambala eyo tugikyuseemu bamukwano tewali Kaleega tewali bbeere emini tewali Kaleega tewali mpale kukola video ng'ozina kyokka ate nalaba mumuwaana salabayo na muntu n'omwamu wa advisor amugamba nti next time kyusaamu mu nnyambala nalaba museka munyumirwa okitegeera bamukwano ku luno omuvuma oba muvuma nze mbabuulidde nsindikiddwa abantu abawerako naye waliwo agi ayambadde engatto agambye mbagambeko tewali Kadaama addamu kwekubya ku Kaleega kebayita akaleega oba nkayite ntya kankiddemu wano ku kamera akaleega ebbeere otubeere agabeere amabeere bakaganye ntiddemu oba banampulira akaleega ebbeere bakaganye ku Facebook ng'ozze kuzina jangu oyimbe jangu ozine naye akaleega n'empale babiganye gwatali ku biiki bw'onaba ng'ogenze ku biiki ndooza n'obyambalireyo kubanga nange nagendako ku biiki madamu yantwala ku biiki naye ate baali bangobyemu mu biiki ne baŋŋamba engoye zenyambadde teziwuga madamu n'abagamba no next time tujja kujja n'engoye alina okuwuga alina okubeera n'abaana okitegeera
bona abeera ku beach n'okola video zo ng'oli ku beach tujja kitegeera naye ng'oli mu nnyumba kiwerebwa tambuza video eno etuuke buli kadaama n'asuubira okubeera kadaama n'aloota obuloosi okubeera kadaama tukwegayiridde nti ajje ng'akimanyi nti ennyambala ya Kaleega ku Facebook X kilos colors. Mbagala nnyo, thank you very much. Nasanyuka nnyo nga mutambuliza video eno etuuke buli kadaama nti ebintu birimu omunene emabega. Bye.